dokita akujjanjaba nga bw'oluuta okutte ebiso ovaamu omuliro alimu ebizimuzimu sebana ab'omu bibira tazuukuse bano abasezi b'essenyi basezi b'essenyi ne Ssefunzi agenze zuukuka nga byaloota awulira abakonkana benyiri bamukanga azuukuka ati alengera baba n'Abassefunzi ekyali ntandikwa gundi gulawo musajja atu n'alaajana mundekeze obadde ki David kakana sekikowe sikomukka ndeka nta wawe ekibira Ssefunzi wawe ekibira Ssefunzi aloota bibira simanya isipya tuleetedde mizimu tuneeba kaffe nosaasira abadde aleese girlfriend we ng'amanyi mutaka aleese ka mukwano wenda ggweranga mu butuufu ebigambo byonna mutaka bimwogeredde nga kigenda bugenzi gigi ne mizimu zikutaze baamupika mpiso abasezi babafunidde eddagala ssebo kibadde ekitambo kizize ne bamukuba oguyiso nakkakkana katandise essenyi ekyali ntandikwa buterevu ISP mu nyumba production of ISP Uganda 2018 the latest 2018 tutandika n'entandikwa nga bagamba kaleetedde gwe mutawaana kill order from above eno yakutta tukuleetedde kabaka Chris Hack ekyali kuntandika Chris Mark agamba talutumidde mwana loading amazolote ebiroto ebikanga yagenda musajja atwana abeko abavubi banabooba baweza tuba mu nnyanja sawa bina bawuga buwuzi tukuleetedde kabaka Daniel Parker bonna nga tebalutumidde mwana mu ntandikwa ekyali ku ntandikwa bakayise kill order ne mwana mulenzi Dennis Akiyama talutumidde mwana baba n'Abajapaani beegasse mu kano bazze kusera leero Abajapaani beegasse mu kano ba Dennis Akiyama tuleese Mary Hatton nye Jessica Clement kemuyingiddemu abaana ab'obuwala okukuula tekubuzeeyo anti Jessica wuyo agirimu buterevu katandika bakayise kill order ak'omutaka ISP Uganda katandika Jason Gosby Lobeni oba Laubeni bonna mukatandika ekyali ntandikwa buterevu kill order ekyali ku ntandikwa Lord agenda okwetegereza ebintu bya mwana mulenzi David asangamu akafaananyi k'omuwala n'agamba David atandise okuswa mu bwala bwa Ssenyi primary anoonya migoono kaakano kambadde uniform ya Ssenyi SS James Mark ye director ate nga yakatuleetedde one kabaka James Mark n'abako musajja atu okusanga omuvubuka emyaka egyo ng'alwa mu kiyigo osanga kasodde ng'anaabako mikono n'amagulu n'agamba ekyo kiwedde era nga bw'ogenda okubuuza bwana Pawulo w'Essenyi nti Pawulo ekifuba kino wasembadde kinaaba mwana mulenzi David akutte kubalekera ku ssomero asudde mu yunifoomu eya Ssenyi SS ekyali ku ntandikwa olina omutaka mu nnyumba tuli Ssenyi buterevu atadde mu yunifoomu agende ku secondary gye yalinga asomera yavugibwa anko we amutwale ku ssomero naye ng'alabika ebizibu byali bimubuganye ayina ebizibu bitagambika abantu balina ebizibu aleeta emizibu gy'omu kibira muli ebitambo by'abajjajjaabe bamutwala ku ssomero n'amasomero nno galabye omuntu mwagala musomesa SST kyokka yaloota science aloota history mwagala musomesa maafi tudda ku William Nicholas Academy Essenyi okwetegereza ku ssomero abaana bangi abali bakedde ku Ssenyi SS wabula nga ye musajja wattu ebizibu byakulembeza aleese ebizibu biringa tabbu atunda ebizibu byereere owange ngamba gwe luno simanya baakusibiridde ku balugompeeko abaana abawala b'okukula bakujja mu ssomero tulina project ennungi gye tugenda okukolako laba nno konna ekata wekambadde
azze okusoma musajja wattu naye ng'ebizibu bye bikulembeddemu tudda mu kibiina okusomako kwatandikirawo era nga maasita atandise okusomesa ku Erik Eriksoni n'atandika obasomesa ku neeyisa ya Erik Eriksoni abaana bonna batadde ebirowoozo bawuliriza maasita katandika butandika nageto lisenyi buterevu musomesa atula mu kibiina asomesa ku neeyisa y'omuntu era nga kigamba omuntu gy'oku mukubeera omuvumu ekyo kikwongera obuvumu ate mirala by'okola ne neeyisa ye y'obuntu kale singa omuntu oyita mu mbeera eyo no aloota mizimu maasita asomesa ono aloota akoye talina byategeera. Isn't that right, Mr. Lee? Ekyo si kituufu Mr. David Lee. David Lee abadde yebase. Ogambye ota master kale n'olaba enkoddomali eno nsomesa otunudde eri. Or would you rather give us an update on the web? Mbadde njagala ombulire ku bye mbadde nsomesaako. Laba okuswala. Master amugamba amunnyonnyole ku byabadde asomesaako n'asituka. Senyi SS. The sixth stage revolves around intimacy versus isolation. This stage covers a period of early adulthood that we're just entering now as we start to explore personal relationships. Yasomesa ebintu Vital that we develop close. ebigenda munda ne master byadde atannatuukako kati ate nga ebyannyonnyola. Very good, David. Very good, David. Tuula. Oyagala kufuuka teacher nze ntuule. Kati bye mbadde nzirako by'osomeseza. Subject. David asomeseza gyekoma. Abaana bali bakyatudde nga military. Panda gali nga bwozimanyi nga ne mu ssomero. Panda gali baba bazze bannaye. Panda gali military eyigidde essomero. Mutaka naye atusobedde yatugambye kamizimu tubadde tumanye tugudde embibenke zino hola tulengera ate mundu zivuddeyo. Poliisi ewambye abaana. David yasanyalala. David n'asanyalala. Abasomesa bonna ne batiya. David bamutadde nyala. Military eyingidde essomero. Afande Tabugani. Tabugani afande. Tabugani afande. Tebamanyi amagye gaagala kiwano. Etandise. Zaleta komanda. Operations commander. Ketem entertainment ekindi yereso mulembe. Ulino mutaka mu nyumba. Tuli senyi. Which one? Kwono aluwa. Uli kuntebe emabega. Ajirata asonga mu ayibale. Asonga ku David. Kyali ntandikwa tunulira. Asanze ku mukapa weeyo. Abasabaana bonna babagamba mufulume basigaza mukapa. Girlfriend wa mukapa alaja na mukapa. Mukapa bamugamba gwe tovaawo. Abalala mugende firimu ekyali ku ntandikwa. Senyi naki. Abaana bonna mukapa atandika olota emizimu gyawali mu kibira. Emizimu gitandika okujja. Abaana bonna bagobeddwa balese mukapa eka mu kibiina. Ekyali ku ntandikwa tunulira. Military emulidde. Emizimu ekitambo kino ekigira ne kijjagadde. Military nga bw'ogimanyi bw'ogambye ekitambo egambye bye tetubitegeera. Bannange mwanimviridde akanga. Secure the subject. Order. Bagambye mukapa akwatibwe. Mukapa ateekebwa nyala. Abasajja bakambwe ng'ennumba balidde mukapa. Bafanda agamba tumutwale. Muleeta akamotoka kafa akabbulaaka. Kavuddeyo abeesigye bake yazise batwale mukapa. Tunulira. Poliisi ejjayo ebikola byonna. Kumba mukapa azirika. Mukapa ebitambo birinnya. Mukapa ajjukira operation. Mukapa anyiga. Kirota. Nalamufu. Alo. Tebaltegedde kye balumba. Kiki kina. Student. Kopa. Alo. Balidde munaawe. Laba mukapa. Tebaltegedde. Sisodia. Just a kid. Student Musanyi SS. Uya! Nabateke! Halo! ISP muzibu yatugambye kahola. Etandisa! Kiru ota!
laba muvi mwana wange nafoda bazitowa bwejango mweje baba waje mugoberera oda fulu mwabavu kati kankuwanike mwabavu njagala nsoke nkuwanike mwabavu oda abavu nawulira ja nakwata fani namukanyagira munne ntomedde onzitse onkutulidde nkizinga sinazaala balongo kiru oda senyina ki ISP Uganda kitokota mwana wange David katata David ekiri ekimukutte bwe kimuta abata China dotwa ya David nze tichawo master mvako student tukubanja fees mukapa ngadduka adde warwe kumbe ebweru waliyo security ababadde batumya bali bajja. I know who you people are and what the hell is going on here. Ekyo kigenda maaso wano. Boy. Tuli basirikale abanonyeza ku nsonga ez'omutawaana z'otajja sobola. We've been tracking him since. Tubadde tuketta omwana okumala ebbanga. He killed 4 men. Temudde abantu bana olwaleero. Babiri n'abaleka nga bakutudise enkizi. Mbadde nkiraba ne mutakinnyonnyola. Yeah, he dropped him off this morning. Sir, can I ask you to step outside with me? Kati mbadde ngenda kusaba osookodde ebbali teacher. Kufa nandifudde naye nga tontomedde bulaaza ongwiridde bubi naawe baliyo magombe bayombera eyo naye nga bali wali eri abo basooka bakafiro bagamuyiteewo mwe mujje. A cleanup crew was sent in as I was heading back, but wayafadde tukwensindisa abaana abagenda okulongoosa okulanga poliisi terina kyesanga Immediately. gyonna emirabo mwe gijje mu bwangu ddala. Mr. Collins, just do what I've told you. Mwami Collins kola kyenkugambye toleeta magezi ga kiddugavu n'ensonga nzungu. Owulidde? Omukulu ali mu mmotoka atategerekese. Agambye Collins kola kye tugambye. Togeza n'oyingira mu nsonga zino. Kola kyenkulagidde. Akatandika bakayita kiru order. ISP Uganda. Senyi ku mwalo. but only if we have the right people behind it. I have to hand it to you. Okudde eno ng'omukulu atuzizza olukiiko agamba nti ebintu bino bijja tambula bulungi singa tunaaba n'abantu abatuufu nga tebakutte ku nsonga zino. Technology will have for, how do I say this? The parties involved. Exactly. When it comes down to it, we need to estimate the practicalities and costs in distributing your product. Era nga bakasitoma bagamba gwe ky'obumanya ffe tugenda kuyamba musaasaanya emaaliyo n'ebintu by'ofulumya byonna tugenda bifulumya nga bitambule bulungi nnyo. So the people of our stature. Bannaye abantu abali ku ddaala eryaffe Board? twagala nnyo kulaba nga ebintu byaffe byonna bitambula mirembe. Kyessaagala Energy won't be the only green item produced. kati singa naamaliriza byenkola tugenda kuba tufulumya amaanyi ga masannyalaze gokka tugenda kuba tufulumya ebintu ebirala bingi bye mumanyi ne bye mbadde mutamanyi. N'amwokyakaama takubya ino ne gwasitudde n'amukanyugira munne wange. Bakulu nja kubalaba kuba kukiŋŋambiddwa let me come back. Omusajja bw'akugamba mbu akubye bali ate n'asitula omuntu mulamba n'amukanyuga ku muntu omulamba eyo meeting teyinza kuggwa.いつ起こったんだ。今朝9時頃です。あいつの今の状態は不明です。イニシビこれから起動します。狩猟側に保護が来る予定です。すぐに報告してくれ。了解しました。あとはコリンズが現場にいました。Mukama wange omusajja abantu yabakubye ate Collins abadde waali mu matwale. 見つけたようです。Kale kwegamba operation Collins yabadde agiraba byonna byatambudde abiraba olabye otambiyingiremu. どこを観察してくれ。 Baamugamba nedda wabula njagala oteeke ku Collins amaaso tulabe gy'anaakoma n'operation ye. Njagala oteeke ku Collins amaaso ndabe gy'anaakomya operation ye. Omugagga akulembedde ebikwekwote bino yagamba teeke Collins amaaso tudda ku musomi. Mukapa musajja atu yajja dduka agenda tuuke nasanga anko obadde otamunayi Mukapa. Munnange simanyi ekiteega kiri eky'omu lusozi kinninye ne ŋŋenda ngira abantu omulala nkanyuze Mukapa okanyuga abantu simanyi mukanyuze ku munne.
kitambo kizze jangu. Anka abimanyi kumbe bamutaddeko Collins n'abasajja abalaba omutawaana bonna bayige mu kapa. Tulaba kill order nga tugenda maaso n'entandikwa. Bakeise kill order ISP Uganda. Ando musajja wattu nga atandika tetenkanya waayita. Listen, get to the apartment. Yamga muzeyiwuliriza ngenda kusaba odduke ogende we twasuze. You're going. David, look at me. Mbuliriza mukapa tukamanga ogende manju wa aibale ogende mukasenga owulidde musajja atu bamugambye agende ku aibale agende manju mukasenge bano yatomera batomera sebuufa amutomedde mukapa bamugambye agende ogenda olengeranga anko bamulidde musajja atu nadduka David mukapa bambi atandise abasajja munoonya n'ebimulinya tabimanyi tulaba kill order n'ebimulinya ku mitwe n'asekulasekula abantu tabimanyi kye bamwagaza takimanyi abamuyigga bamuyita sabujekiti namba gundi alabika aganye yamanyi muntu wabula bamuyigga bamuyita sabujekiti ayingira luumu musajja wattu kumbe manje emmotoka eparkinze musajja wattu olwatuuka mu luumu ebirooto alaba ng'ayina laabu mwali ng'ayina emikolo egimukolebwako egitategerekeka alaba ng'ayina labalatole mwali nga bamukolako ebintu nga bizibu nnyo baneerengera musajja wattu ayina byaloota ebitategerekeka alaba abasawo kati nga yeetaaga empisa eno okukakkanya ebijinni bino kasita birinnya ye byayita ebijinni naye nga tulaba abasawo nga balina operation ze bamukolako alabika mukolerere musajja atu agenda magamba gebweru nga balabika basembedde naye abamasuuti twabalabye tebamusemberera bamulabye muzibu nnyo bami ng'ate kambi alina mwe yasanga ebbaluwa ng'emusindikiddwa ng'eriko amannya ge David Mukapa amadagala agakakkanya ekintu kiri ekimulinnya n'abeera wa mutawaana n'agafuna abagenda kumbe bamutumidde musiiwa ajja na biso mu kijaji atema nyama azatema abantu bannaye musiiwa likyadi tafuuse ekirala azatema bamusiiwa buli wamu ateka jambiya ze zimuli mugongo musajja mukinjaji taagala kumanya agamba omusajja nkuba gwe siinaako tabbu tuli senyi ali ebweru jjukira twatandise dda ISP live mu nyumba biri live ekisajja ne kimusala waba tannalinywako mando ziri agenda lengeranga kiwe alaba afa ejjini lye lijja alaba nga bamukolako afuna amaanyi nalukokinga nelirinnya bas mukapa lirinye laba mukapa wakyuka amaaso tasembera maaso niyejjanjaba bannanga ono mutezi tufudde kale no nosaasira abaana abawala alengedde kakawubayi kesenyi esasi kumbe kaliko ebyako ajeyo baba kiruota nabamufu bonna bakolerere naye no negwe batumye musiiwa musajja mukolerere yava kubiri ebyakaliyoki kati mukolerere naye bamukola kitono katono bamukolakola nnyo bamuseera eddagala musiiwa Can you go Bennett? What's up? Stante! Kiruota! ISP Uganda! KTM Entertainment! Bas! Tunurira! Ala! Nabatek! Kitokota! Ati senyi! Luna!
bombi bakolerera bombi bakole bonna babakola bonna balina bijinni ku mutogo bonna balina bijinni ku mutogo baba tunulira lengera lino baba lino bonna bakolerere kati bano babadde oda yakutta kirwata oda yakutta muntu oda yakutta muntu nego batatamanyi batawachi n'abamu tatamanyi batawachi laba amanyi baba isa mumbaawo kiru oda ojja kuziyitamu naawe oda yafulumye batemute teri kubuuza teri byakubuuza batawachi teri ebyo kirira ibu kitukuta n'agenda akwate n'empiso ekendeza amaanyi ejjako amaanyi ago ag'ebintu ebikulinya amaanyi ago n'agikuba musiiwa n'addamu n'atandika okufuuka oli ow'essenyi wa bulijjo just omuvubi kati awe wali omutawaana kasita bakugjako amaanyi gali tandisa okendera amaanyi akyali sitadde naye nga amaanyi gakendera gamba kyomunene bikiriki mukakira gamba kyomunene ayubu ebugembe loni ebugembe awo gamba ki gamba kyomunene kabaawo ebugembe tugenda maaso fase kiri kitya lona atandisa okugira ate omuvubi anywedde ecupa ennyo omulaba atandisa okugira omuvubi nga omuvubi agenda mu tasika ey'okutaano igo n'omuzajja yakola olucupa atandisa okuluyita olucupa naye ng'ecupa yo nnene omusajja yakola olucupa waata omusajja yakola olucupa eddaga litandisa omutunuza nga ali mu iga ey'omunaana baba alo musiwa yafa kyebakole musiwa n'alyoka aleka obwana bw'atalagiridde wajje bagenda buziika nti mu bawala bakaliyoke laba tagali naki onaawulira bawadde oda yakumutta naye tamanyi ani yagiwadde naye yennyini tamanyi lwaki bamuyigga kati ate we kimuvaako alabira ddala ng'abantu atta babwereere agamba kiswagana bakyala ku mwala ekiyindi awo ne MC musiiwa mudanyina bambi ate ebimuvaako aba yeebuuza lwaki asse tamanyi na lwaki abadde atta aba tamanyi na lwaki abadde atta olwo biri ebyokuwa eby'omu kibira nga bimutadde olwo kasajja katunga kakwatamu ebyanguwa bambi nga katandika oda zawulidde bakatte tamanyi lwaki agenda tuukire nga black suit bano bayisi mabeeyo bano abaana ba security ba black suit babataddeko nabo bagamba bw'abalemye basi bamutaddeko the best security company in Uganda black suit bano bayisi omuyaye n'atani atuuka eno nga yonna bamulina nga bumanyi omwalo gw'essenyi gwonna obala bubazimanga nangulunga omuzinzeeko gw'obala bubazimanga konodiyo ng'omulina naye gwe balina mu malirivu n'abuuka afuuye omuyaye afuuye ne kabaga yefudde tibag ate naakomawo tibaga mwaka guno aba agenda amaanyi ne gamuggwamu omutima ne gunafuwa bambi omutima ne gunafuwa omusajja watto n'ayiringita alabira ddala ebyali mu laabu byatamanyi omutima gunafuye n'ayiringita abadde addusa agenze agamba Chimpala Mahadi Limited ebuvuma bwe yeebaka ajjukira laabu alaba laboratory nga balina bye bamukolako byatategeera. Adrenal glands is off the charts.
but he isn't responding to the trigger the same as the others. Ansobedde tumukuba empiso naye eddagala taliwulira nga balala naye ajja kuliwula tumwongere ebiyiso kati mutabule munekaleka kwinini awulira abasawo bamugeya aloota kati ajjukira ebyali mu ddwaliro nga tannajja kubeera bw'ati nga bakyamukolako abantu batamanyi. Initiate reprogramming. Era bwe batabasawo ne balagira ne bagamba teekako pulogulamu etandike. Baasaba pulogulamu etandike. Bino byonna byonna abadde aloota birooti musajja wattu. Agenda zuukukanga essimu. Olaba Kel Oda tuli ku mwala essenyi kitokota kisaanikirike kasoose mu nnyumba. Kel Oda. Kumbe mwana mukazi wattu ali eno la olukundo lumutawaanya alemedde okulya ekikomando chapati ziganye. Steps are being taken though to track him as we speak. Obukodde bonna buteekeddwawo emitendera gitegekeddwa otandika omuyiga yetwogerera tutandisa omuyiga tulabe. Abakulu bagamba tutandisa omuyiga tulabe. Find anything? Just this. Mwina kyemuzudde nti tetunnaba wabula tuzuddeyo kino ng'akafaananyi ka mwana muwala kaakano. Bazudde akafaananyi. Mukazi wattu ali eno olukundo lumutta tannamanya nti omulenzi gwali mu lukundo naye omulenzi aliko ebiragiro ebyokumutta ebikambwe. Bamutaddeko ebiragiro ebyokumutta ebikambwe agamba ki Apples Video Lugazi tuli matwale gamwena buvuma waaki yende senyi yonna kitokota. KTM Entertainment Production Uganda. Bambi wabeera n'omusajja wattu najjukira ebintu bino abijjukira naye abijjukira mbitundutundu ekimutta tamanyi ebiteega ebimuli ku mutwe byani emizimu egimuli ku mutwe yasikira mayembe gaawa basawo kika ki ababimussaako naye ng'alaba baddokita baatategeera abamukolako operation z'atamanyi. We're going to help you. Everything's going to be okay. Era nga bamutuusa ne bamugamba olina ebikutawaanya wabula tugenda kuyamba obeere ng'obivuunuka obeere steady. Ayina abasawo bamusuubiza omujjanjaba avuunuka ebizibu ebimutaataaganya kwali kulembeddwa mukyala. Very good. What is love? How do you know that word? How do you know that word? I don't remember. Do you feel love? Olina omukwano olina olukundo. We'll leave it there for today. Abasawo bakyewuunya nnyo okulaba mwana mulenzi ono ng'ajjanjabwa David Mukapa nga ayina olukundo. Babadde bamusuubira obutaba na feelingi zonna ezaalaavu wabula kye bazudde ayina omukwano mu mutima gw'atalina kuba nagwo. Abadde tasuubira kubanga asobola okugwa mu mukwano bamusanze ng'ayina omukwano era amazima ddala omukwano yagulina era ne ku ssomero gy'abadde asomera yagudde mu mukwano n'omuwala omu. Tunuulira Kel Oda. Musajja wattu bambi nga gy'essimu bw'ajjayo olukomo ng'aba kamesegi k'aweereza ensinga emukutte ayina kamesegi ke yaweereza. Tamanyi wadda mu bintu byabadde nabyo mwabaddemu akapapula mwabaddemu ebbaasa gye yabadde nayo yabadde erina gyemutuma agenda olengera munda mwalimu kaleediyo okebera kaleediyo kawokomani nga baataddeko ne bu ediseti bambi n'asalwa asooka alabe bubaka ki bwe baatadde muno. Yakazannya. Hello, David. Munnaye David oli otya? If you're listening to this, we've gotten to know each other quite well by now. Wobadde alawuliriza akatambi kano kitegeeza tumanyiganye ebbanga ddene. Nze omu ku basawo abakolako mbadde njagala okukola ki kye twakolako na mbeera ki eyakutuusa okubeera bw'otyo. Bambi yali yeewadde nga dokita amuyambe amulire omutawana we gwava gwatandikirawa era gutuuseewa. Tunuulira. Years ago, I worked as a geneticist for a project I first believed would benefit mankind. Emyaka mingi emabega nakola project gye nali ndowooza nti egenda yamba abantu ba bulijjo to their bodies. nga tuteeka ebidagaladagala mibiri gy'abantu. You, David,
were one of the first subjects. Iranga gwe David gwe mu ku bantu gwe betwatandikirako ogezesa amaddagala ago. Teenagers. All these children without homes. Twalondanga abaana abatalina gye babeera abamu twabajjeeyo kati gwe twakulonda Senyi ku mwalo Senyi. Many subjects. Bangi be twanoonyerezaako didn't make it. abataawona. There is no forgiveness for what we have done. Tewali kusonyiwamu ebyo bye twakola. Facility is where I spent the worst of my days. I've attached the voice note that Dr. Jenkins wanted passed on to you in the event she couldn't be with us. David, it's almost strange to say the name. What's the status? Well, we're Mbeera ki? It's Omuwala atambudde agenze mu kibira. Wabula mu kutambula kw'omuwala tusuubira omulenzi okuba ng'agenda sisinkana omuwala oyo. Or if you even remember me. But whatever the reason you are listening, I do hope David oyinza okuba tonzijjukira ne olw'ensonga yonna obeera owuliriza. the three of us have been tied to by some Twali abantu basatu era ng'abantu ffe abasatu twali tugezaako corporation eyotaasa omuntu wa bulijjo ekintu ekitaatambula nga twali twagala. strange and different. You aren't Wali mu bonna be twanoonyerezaako twakusanga ng'oli wanjawulo ate nga enkola eyiyo tefaanana naye abalala. and fragments. The control triggers won't affect you. Atambula agenda maaso n'okusoma agenda sikana mwanajjana. Kumbe Kasooto amugoberedde bamusirikidde eddakiira. Kasooto yajja amusoberera. David bagenda kutta wangi dduka nga omanya abawala dduka bayala tategedde n'atandika alalala onokera Kasooto yamalaga kuba buli bwasanze laba ta alo baba kikyamuse agenze ayingidde ekibira. Target setting history. Intercept target detained on Pete. Your orders are to be the target. Why was that boy shooting at us? He's shooting at me. I don't know what's going on right now. There's no time to explain. Banne David kyekigenda maaso ate wali budde bwakunnyonnyola bannanga abawala bazigwamu kati yagwa muwono agudde mu laavu amuyingiza kibira. Banne David otwala wanze I can't understand this one. Jangu tugende. Ogenda balengera nga bayingidde ekisisiita bayingidde ekibira kira n'abalaba sha ono mu kisisiita mwensiba n'asalawo kira n'asooka leeta omukoko bannamutere nakka uya alo wacha nakka tuyingire wano ensonga tuyingire ensonga bayingidde ensonga sanyina ki onawulira kitokota ISP live mu nyumba eno KTM Entertainment Production yagambye tujje tulambule ku myalo gyonna tulambule ku bantu baffe anti tetulina gwe tusinga ffe we are just there baba kuyingira nsonga baseredde bagudde mu nsonga nga bamanyi nsonga munda munekwata enzikiza bali munda omusajja n'akookinga kati nno tabbu bano bo bajja babakookinze dda ate ye amayembe gamala kulinnya. Baba ekisajja kyatamira David nga tayinaawo bamutira mu nsonga munda mu kibira mukapa Kasooto zawaza baba naleetayo baba Lonage Entertainment mu Lonage Movie Center na chifu mugamba kyao ne kalaji opposite Mogasi na Saji videos zikangulumira baba tukutumide tukana masori no mutaka Uganda bana agent bo mutaka Samwe Busi yakusema videos ne Hassan Emalaba ku
katale k'ebyennyanja awo boda ku boda twatayiza nti fe we are just there. Manager eno kakako sajja una alumba atami alinga Man City. Tadiriza Kasooto agenda lengera ati kumbe watya nnyo nga kiri nnya kikyo kijini kizaali mu nsonga bamutira mu nsonga ne kijja bw'ate nnyo nga kijja David bagenda kuta nta bambi kati akyalwanya busungu tekinnalinnya mbu munyiiva alwana naye bino byalimu obusungu tebukola okugjako amaanyi ag'enjawulo. Extraordinary powers ebyobusungu tebikola najja skill labatak senyi naki baba skill Kasooto yafa naki omwana n'agamba oyo gwe mbadde neepikira oba oyina ag'amaanyi ng'olwana. What about in the other fight? Senyi naki bannaye ladies, will I survive? Aba akyali awo baba tuleetako essagaliko waneeno tubakbo wala buli muno tubakbo sajja agulidde omukazi w'ebbiyo mu backboard bamukanyuga olukanyuga ngula tasika bwenzi zakoloko boom namuswalaba ng'omalaga nkubooto ne bawera nakimanya baweze baweze kwegaseko ne badde uno nakabwerera ne badde alo bannaye baze dabolo kati dabolo laba dabolo bannange laba kibooko bamuta oda yafulumye balina kutta mutte oda yafulumye balina kutta mutte ne bamupika bamutte busi basazeewo batemutte olina KTM Entertainment Production Sholubala Lesenyi olina Mutaka Uganda kiri live kitokota era musajja wattu kumba kirinya basi laba ekitambo bonna balina ebitambo naye nga buli bwefuna ekitambo ekikambwa guni nebino byetulina bitambo leka tumanyira wala se 218 kiri oda gwe baba laba emiggo aleso mutayibwa mama kamama bagenda kasekula tasaasira tombulire byo bwate mukazi gwe tombulire byo bwate mucha genda ofumbe amenya akoko genda ofumbe gwe kufa basi wewe azita watu kwata
kwata wongere kati nakuba ono naye omwala asinga kutebereza mannayo olwo enasiriza ebijanjalo anankuba gyenkana ki atidde nantume nakituga Kasooto yafa omuwala alaba Nakayondo yeetegereza omusajja ono n'agamba olabaako so atyo olwo waanaaleeta ebyennyanja ne simuwa mutwe nga yaleese engege essowaani n'azisanga mu mukene Nakayondo nadda owayesuukuka itsimilaka nadda engulu abadde naye agenda mugatako bosi ebintu bye bitambula biwandisindise pulaani B kuba neno yagudde butaka pulaani B yagudde butaka kisoboka kityo kati Colin zaaluwa ali wali ku matwale wennyini tegeka emmotoka yange njagala ngende neerabireko mu buntu bosi omukulu n'agamba njagala ngende neerabireko nze kennyini njagala nze ngendeyo nsooke ndabe ekigenda maaso tuli live mu club aibale senyi ku mwalo ISP Uganda Butereva agamba Childrenage Movie Center agamba ki Apples Video Lugazi agamba ki mwana mulenzi Zion Videos Entebbe Lugonjo Mboga Freddy gabe baleeta obumutawane gabaawo Katonda wa Collins gwe bagamba okyalira Collins yakola abaana bano ab'enjawulo Collins ng'agamba ono ayingire munda This is your controller. Wano ebintu byonna biri mu mikono gyo laba gwakoze akoze oyo bakozeeyo omupya Mr. Collins, Mwami Collins peace belongs entirely to me. kaakati nnono mukozi naye wange si wa bakama bange naye alina baakolera naye naamukoleddeyo zaleeta boss Fujitaka-san, what a pleasant surprise. Banne boss ngane eewuunyiza okulaba mbadde sikusuubira wano What Collins was doing at the public high school without my knowledge. baŋŋambye nti wasindise Collins ku public high school Essenyi nga simutumyeeyo abadde akolayo ki Precisely. And I didn't feel the need to contact you. onansonyiwa mukama wange nabadde siwula bwetaavu bwakkubira ssimu oba kutegeeza Of course. My apologies. neetonda mukama wange You speak when spoken to. You walk when you talk. kyenjagala osooka otegere sirikako ogenda kwogera nga nina kyenkubuuzizza ogenda kukola nga nina kyenkulagidde okukola tomala gakola No. Where is the information for phase 2? You will have your information. When? You haven't even provided us with evidence that your energy alone is sufficient for these subjects. It's evidence you're after? tonnaba tuwa bujulizi bwonna bonna bulaga nti ebintu by'okola bigenda tuyitiramu yabaga mukwate empola Two. Mr. Collins. What is this? This waye kino ki is a masterpiece. yamugaa kino kyensoose okuyiya eky'omutawaana Energy from your kampani ey'omutawaana kati ono alina amaanyi agasinga n'ago ge muteebereza mu balala ono yagasinga mwami Collins ono awuliriza nze ate nze mukama we nze asookerwako ate nze asembayo kyemulagira kyakola And with one simple command, they will kill. Return. era bwe mugamba nti madde sigamba mutta mbadde nga manyi ogambye bwosingire bwe mugamba nti totta tatta bwe mugamba nti ta ngatta Personal experiment. namugezesezza
byonna bye nande neetaaga okulaba namulabye ng'abirina. Why wasn't I informed of these? Nga towaŋŋambye nti okozeeyo omuntu afaanana bw'ati n'otamuŋŋamba. Mbadde ŋŋamba wanditadde ebirowoozo mu kuweereza omulimu gwo mukama wange nange nempeereza ogwange. Bano be bakama be. Ono mu Japan. Very well. Kale ssebo. I will inform the organization of our progress. Ngenda tegeeza bakama baffe nga bwe tukulaakulanye mu kuweereza ne wetuuse mu nkulaakulana eyokola abantu ab'omutawaana. Naye ng'agenze tamatidde abadde agala mbonereze naye abaayo omusajja yakoze ekifo emmeneku. Yakoze ekifo emmeneku eky'omutawaana. Oyinza omukwatako n'olaba tagali. Omusajja yakoze ekifo emmeneku ekitasoboka tudda ku mukapa. Bambi yadduse musajja wattu yatuukira eno. Ngadduse yatuuka eno musajja wattu. Ajja ataawa. Tamanyi kiki muliko. Tamanyi na buzibu bw'alina. Bambi akawala nga kajja kazi kato kannaaka. Akayondo yagudde mu gaapu. Laavu zino ez'okulaba nnengedde olenzi bannange olwana lukube enkasolo. Bye byamusudde mu gaapu kati tategedde byagudde mu gwagudde kaliko emizimu egy'ensonga sanzanzira gyonna giri ku mutuuku n'egyekisiisiita gyonna giri ku mutwe gumu n'akayondo yagudde mu gaapu. Banne oba kati mutandikira oba kati ogulinnya gwe gw'ensonga oba gwe gwawa oba gwa kisiisiita tamanyi guli nnyo kati. Yalaba mulenzi nga asonga ku mwalo wali n'agamba neeraba eryalo erikuba enkaso. My God. Kali n'akayondo ali mu gaapu. Laba tagali. It's okay. Munne tutakiri bulungi. Ama n'akayondo totya bya firimu. Owaye tati. Omanyi n'akayondo ng'atuuse mu mukwano akyusa amaloboozi abana sitiri omwereere. Tati. Enfuufu bagita efyufyu. Naye omusanga abanja. N'osanga n'akayondo ng'abanja gweleeta ssente z'emputa zange. Abayogeza beesi. Papa! Gwe! Bana kayondo chas! Dara mundu. Nakayondo. Nakayondo yafa. Nachi! Baminga talamye. Abasajja bayungudde. Abasajja bayungudde. Abawavu n'abampi. Agamba Kidije Frank Pro. Bambi road yawunga. Nagalwana ku luno nga tagalina. Ola n'akayondo. Yawunga musajja wattu kati bano bayingidde. Bataddewo omukka ogubuzaabuza tewali kiwolaba. Kati laba teke. Kati ebyembi ate nabo tebalaba. Batadde omukka. Abe nga talaba kati ate nabo tebalaba. Owaye nga tukendeera nange gundi simulaba miyaji akutte ate mulabako. Woyo batake gwe bwoji ne bamunyiga bwoji bamunyiza nagana yitayita bwoji mati nere bamulya. Agamba kimadde mugago omuto. Bamukuba ekiyiso. Musajja wattu bamupisa ekiyiso kakananga yeebase. Bamupika ekiyiso ne yeebaka. Ne bamuzza mu laabu. Gye bamukolera ebitategerekeka. Bamukola bingi ebitategereka mu laabu kati bamuzizza mu laabu. Bamukomezaawo mu laabu. Bamuzizza mu laabu. Wagamba Kimano Mulenzi Alex awo ejjinja aleeta obumutanda bumutaka bwonnaawo. Tukutumiddeko baaba.
Malo videos ejinja okambotia. Ate mwana mnizi kondiva videos ejinja. Kumeni street yao tukutumide baleta bumutanda bona. Waya se ema fubide wa ema. Wibalete byaka bibaba tukutumide yao. Bamugamba towera bino mugaso gwe twakolera ku nsi kuno. Tuwayina gwa mulavu. Omusango gwe bamuvunaana yagwa mulavu agamba kimwana muli nsowali mafubirawo. David kiki ekyakusuula mulavu obuwala bw'essenyi buno bwakubigulira obubina ne bukukanga. Bwana bwabigula n'ava ku mulamwa. Namusola biko basuza bubi ab'essenyi. Kyokka ate bulagala okubaako nekyalooza musajja wattu ng'amukuba amasannyalaze ku mutwe. Baamukubanga amasannyalaze ku mutwe. Embeera gye bamuteekangamu nga nzibu ddala. Bamuzizza mu laabu baneera bumutawaana. Bamuzizza mu laabu nga si birungi n'akamu. Tulaba Kill Order. Apos video agamba kimwana mulenzi awo empigi. Buleete bw'omutaka bwonna empigi awo. Ku First Arcade empigi. Tommy's video empigi. Agenda simukati. Bamuziza mu laabu. Owaye David oli bulungi mukapa. Banna ate bakoze ki anko. Ono yamugamba y'omu ku baamukola. Kyokka ate naye bamutadde ku tagali y'emu. Bamutadde ku tagali y'emu. Ne bamulidde musajja wattu. Tetulina biseera tulina budde. Wabula nina bye mbadde neetaaga omanye olwaleero. Tell me you trust me, David. Ngamba bugambye nti onneesiga David. Aba akyalya ngo agasajja gazze. Agasajja gasembedde. Isn't this just touching? Bana yenga munkwasiza n'ennaku munyumya n'omulwaddewo gwe wakanikanga weerabidde nti no leediyo yo wakanikanga nkanike. Wondered how you survived all these years. Anti bulijjo neebuuza wawonoota n'osigalayo emyaka gino gyonna. Kumbe olina dokita abadde yakweka nga yakubbira n'amadagala n'akutwala. Bwe yatoloka baali bamusuubira okufa mu bwangu. Wabula bagenze kizuula ng'omu ku badokita abaamukola abadde abeera naye. Andre, I want you to tell David everything. Kati Andre, Dokita Andre, njagala obulire David buli kintu. I'm going to hurt you. But more importantly, I'm going to hurt young David over here. Bw'otayogera sigenda kulumya gwe Andre. Ngenda kulumya David. Kati omukulu n'awa order n'agamba mugende musaanyeewo operation yonna. Saagala bujulizi kusigala mabega. Tufunye bwina amala ku phase namba 2 gy'abadde akola kati mugende mu muto yenna. Ate abakozi abakola ku kampani awo. Teri kirungi kijja nga tewali saddaaka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okubeezaawo ensi yaffe. Mugende mbatte bonna. Andre bamulidde naye ng'ate ne bakama bono bawadde order bonna abali wano babatte. Weetegereze nnyo tulaba Kill Order. Togenda taaja. Anada temutta bambi. Bagambe Andre abule David byonna gye byatandikira. Otuuka wano Andre aganye taaja. Andre yogera. Put the gun down. Baneeteke mundu ku ttaka. Andre aganye David kuba yamukola. Yamukola operation zonna n'amutolosa yabadde amulabirira era yabadde amukuuma. Tunulira. Mubuulire. Mbulira n'ebyama ebibadde bibeezaawo David. Yamuga sisobola. Togenda tugamba. Ne bakyuse mundu. Nedda wa Andre. Ono omusajja tasaaga. Badde amanya atiisatiisa. Tatiisatiisa.
takanga tatisa ate takanga bara ha tulisenyi kitokota nakwata akago kake ekirogo David. Anti David ebintu obirabye. Goodbye. Kati weeraba. Baba. Ha! Uncle Andre abadde ambeezezaawo ebbanga lyonna. Uncle Andre bamutemudde. Uncle Andre atiddwa. Baneetunuulira. Bamuse. Bane akasajja kamutta. nga baleeta byuma kola ku David. Tulaba Kill Order 218 latest n'omutaka Uganda nga tugenda maaso. Loni ebugembo gama Chico City Life loaded yawo mukakube manjyo. Ayobo sabo kuliko akola ku kyamasannyalaze yakuba masannyalaze. Bamumanyi ne Ssenyi yakola ku kyamasannyalaze. Lujiga weeyo. Lujiga yetalaba ntono muntu zinaziyita saluni. Dodo yaliko Lujiga ye wasanga wawayalinga. David nga amussa masannyalaze omanyi okubula n'agenda munda mutwe gwe kati n'afuluma n'alaba nga alina ba David babiri benyumyamu mu kapa 1 mu kapa 2. Nga yeebuuza agamba nga sibitegeera nkola ki wano kati mwoyo wamufulumyemu. Tunuulira wuliriza ono ng'amugamba nti ye gwe nze. Olina ki ekirala nti mpulira obusungu? Anti abantu bampeddeko sina gwe nsigazza. Nakayondo bamusse ne Andre bamutemudde. Nze kite kumbe kyekino ekiteega ekimulinnya kimugamba gwenze nze gwe mpita ninye. Olaba ekintu wangi mpita ninye mujiga bakutawanya mpita ninye. Nkoyo okulira obulumi anti kati ekyo kyekimukuffe ffe kino oyagala kuwolera si kyekyo kuwolera mbadde saagala kutta nkoyo okutta saagala wolera ggwanga. Anti nze bulijjo wendi ate bulijjo mbeera naawe mpita buyisi tukole omulimu gw'okuwolera eggwanga. Kino kikiteega gino mijini egyenda ensonga sanzanzira gyagala kulinnya. Weetegereze tabbu kati David awakana agamba tolinnya nvaako nze saagala kutta. Nedda David gwe nange tuli kimu kati ffe baani anti tulina mugaso ki? Kuwolera ggwanga. Kati ngamba nti njire ne kiroka kifubutuka yeri ekisisiita kiki ne kivaayo mu kibira ekisisiita. David negatta embrace me nyaniriza tukole omulimu ogw'okuwolera. Teweetaaga kuntya gwe gwenze nkuli ku mutwe gwe ngamba ninye. David ng'anyinze bamukubye amasannyalaze. David n'asalawo kati ne bakaanya neyegatta ne kiri ekimubeera mutwe anyinze olw'abantu be batamudde ate nga balaba ku Nakayondo tabbu nejja kirinye ow'amasannyalaze tannamanya mujiga tannamanya nti bamugoba ne bateekako balala. Laba tagali bano tebannamanya bawandiisi b'obutabo. David Mukapa asituka tebamanyi kumba ayise ebiri ebyekisisiita n'ayita n'egyesanzanzira. Egyesanzanzira gyonna girinye kumbe girinye erisa erimu kati bombi webali n'akutula emiguwa. Laba ekipawa kwata baasi kati asobola okuyita amaanyi gali wayagalira n'aleeta amasannyalaze mujiga gakuba gati gakuba maana gwe tosanyisa amasannyalaze mujiga yafa naki
anti senyi kitokota n'omutaka senyi ku mwalo kitokota rara newana ku mwalo sinalaba yadde akawuuta oba mwalo kiguno kati kumbe oda zaweereddwa bagambye balumbe ono bamutte abakulu operation basigaddewo n'agamba Roland teeke mundu ku ttaka organization esazewo nfe nga kyewuunyisa basazewo nfe ku byembadde mbakolera nga mbakolera abalwanyi ab'omutawaana kumbe naye yeekolako n'akuba omugo ku ttaka laba pawa ate n'asimbula bano babatumye bakwate kiwaweeyo ogenda situka gamagago banonye yeekolako emirimu operation nze nzikola ate muŋŋambye nti nyinza obuteekolako yeewa amaanyi agatagambika yeewa ekipawa ekitagambika organization ebadde esazewo bamutte wabula nga ate ye kano laba Roland oba kati nkoleraani bakama baffe batwefuulidde ani ekiwa alina omuggo ogumasaamasa bimutabudde bano bagenda okudda banna ekiki kino kubwa boss David yegasse ne David oli alinga omuzimu agamba agenda tukanga security gulugulu zireeta bano bamucaka laba take SPC baba laba take baba halo yese walera halo tukube bala tunanya fizi laba take baba gakuba nange mbadde siri wakakuba ne munange David mukapa zibuuseeko tulaba kero oda tugenda maaso tuli senyi kitokota n'omutaka Uganda agamba kiwo buvidios alowa leeta obumutawana bw'omutaka mu alowa baana ba alowa mingoni tugenda maaso baba sinalaba yadde akawuuta ogamba bampe ekyennywa oba mwalo kiguno omwalo ogutaliiko yadde mukene baba agudde kwano gwe bakakola new product agudde ku new product baba laba punch ono mupya bakakola mukole bamutaddemu ebirungo byonna yali empuuta n'aliramu n'ennuuni baba bakamukola mupya latest kill order kimutta bakiwadde odemu yakutta kirina odemu yakutta nakikuba nakyabya fesi naye nga kiwulira kirina odemu yakutta agamba kiswaga n'abakyala bakutemedde abesenyi bakwagala nnyo baba tugenda maaso nekimutuga bakiwadde oda yakutta odemu yakutta kimutuga sajja watu bamutuga bamutte abezi video muzayi plaza ebaleeta bw'omutaana bw'omutaka bona abezi video muzayi ate nga tulina mwana mulenzi liyo ba videography muzayi plaza aleeta obwakabiri kumbe kiri ekizimu kizze kimugamba mpita ninye tulina okuwolera neetaaga mpita kimugamba nze mpita ninye tumutte agenda labanga ebirooto byalina byonna ne dokita eyamukola yattamutte abadde yabyerabira kibadde kimanyi kimusse kumba omuyaayi ate kasitoli David ow'ensonga kasita alinnya
nesanzanzira wacha jija egyekisisita nesanzanzira jirije 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 kwa alo leba tek baba katonda wange kiki kino naye atidde ate kasitagirinnya aba takyasalika ku musale aba takyasoboka takyalaba talabika Ibrahima gamba kyamu kwata punch enzo baba wacha mubadde ki terera tamenya omukono gwe gukuba guno gwe gukuba enkasi muyayi nakwatawo omukono guno gukuba enkasi gwennyini baba agamba kimanija Richard tenywa bangambye oli mu nyumba kitokota ISP live mu nyumba essenyi tuli ku mwalo wano n'amusiba n'amutugga n'amugatta n'amuwanika bukyanga babakola ate bakola ye bonna bano bali latest bakabakola naye yazze nga tabamanyi azze nga tabamanyi KTM Entertainment buterevu tuli senyi buterevu production ya KTM Entertainment ekiyindi aleeta bomutawana bonna tuli mu nyumba n'amutunga ebyambe tayagala kumanya gwe baleese okumaliriza bano bapya bakabakola naye agaanyi Lodi wadda nga alipotinga mbakamabe nga bagamba byatambudde nga bannabagambye gundi tongamba ntolooza gavumenti egenda biyingiramu yagamba tulina pulaani B kale ensonga zonna tuzirese emikono gyo wabula okuva yangalo yafa ebintu tebinnatambula bulungi naye phase 1 ye yawedde tunaatera n'okugenda ku phase 2 kumbe phase 2 baamusse mwebale obugumiikiriza bakama bange mukama wange tutiddemu obuvumu ennyo bw'olina obwo n'okwekkiririzaamu bwandikuba ekigo naye nga tetugenda kwerabira tujja kujjukira olw'amaanyi g'otaddemu gonna mwebale kusiima bakama bange Number 5の信頼を得るのは至難の技だ。さすが私の弟子だな。あなたの教え。mukama yamugamba nga we mbadde nsuubira abasinga okuba bamutawaana abataano bonna bakwesiga era ekyewuunyisa basigadde bakukkiririzaamu kansubire togenda kunswaza yamugamba sijja kuswaza mukama wange naye ng'amazima be yatumye okutta yanga baalemeddwa abaali awo ng'essimu why boss factory na bajocheza ne yini nadduka yini tujja mukolako oyina kye weetaaga okumanya era njagala nkikuweereza okirabe kati baamulaga omwana omutawaana gwe bayita David era nga David amanya matuufu ye yanga baamugamba kirabika yanga yazuukuse tubadde tumanyi twamutta naye yanga azuukuse ate tafudde yanga yazuukuse ate n'atafa abakulu bakitegedde David amanya matuufu tugategedde ye yanga yazuukuse ne factory n'agyokya yini yadduse yanga azuukuse bakama abe bamanya ebintu babirina mu ngalo ze 5 ate yanga agenze nga n'emizimu gy'ekisiisiita gyonna girinnye agambye kaŋŋendeko ekiyindi be banamanya oba ebuvuma